tubaniriza ku basebo ne banya mwenna gye musinzira okubanga mutulaba mwebale okubanga mutugoberera abasubscribinga namwe abalaba mwenna tubebanziza mwebale nnyo mwebalire ddala banafu abali Kenya abali South Sudan abali America abali Germany abali Australia mwebale okubanga mutugoberera mwebale okubanga mutulaba tuli ku Great Media UG mwami Kiddu mukomezaawo leero tuli fenna tugenda kuwa ku statistics za corruption ezize zikolebwa mu ggwanga eziyinza okubanga kalimanywerawo okujjawo sente za World Bank sanctions bakututaddeko bayinza okubanga babadde batuufu we basinzidde okubanga bazituteekako bingi byobadde tomanyi sente zibadde zibibwa kati gwe nsaba kimu tuwa obudde osobole okubanga okalaba mpaka lwe kaggwayo tegeere kituufu World Bank badde newe yatuuse okuzijjawo sente zibadde tezikola bintu bituufu byezina kubanga zikola mwami Kiddu nsaba obuze ku batulaba tutandikiraawo abatugoberera bonna mbalamusizza njagala okubeebaza emirimu n'okubasaba batugoberere mpola mpola kubanga bino bibalo of course calculations bibalo era nja kuba nnyo ng'amaaso gakka bwe gagira nsobola obbawo ebibalo nga bye bituufu anti statistics zibeeramu ebibalo ate zibaamu facts and figures exactly tutunuulire nga bw'onnyonnyodde ng'ensi nnyingi nazo zagyeteka tugambe nga Saudi Arabia oba Arab Emirates awo wonna wonna ekigambo ekiyitibwa ekisiyaga kufa naye bw'otunuulira enkolagana Amerika gyekolagana nayo ne Saudi Arabia wadde ne mu kufa kwa munnamawulire Kasoji eyattirwa mu Take tekyajjawo nkolagana ya Amerika ne Saudi Arabia naye ffe etteeka eryayita myezi 3 emabega kyajja kitya ne batuteekako envumbo nno nsonga nayo nkulu envumbo eno tugitunuulire sente ze zibadde zijja zibadde zikola bye zirina okukola ate era ebiseera bisinga nalabyeko Kyagulanyi ng'agamba nti wano katandika butandisi omanyi bw'oba oli wakufuga muntu n'omwava afugika kati sanctions zino ezimu zireetawo governance egenda okubeera kweganga omuntu owuliriza nga si kukugambako n'opaaluka nja kubakuba nja kubatuga nja kuba era singa wawulidde sipiika eggulo yalabudde nti tebamubaka addayo kwogera bintu bya World Bank n'akatono ennyo kewadde bagezaako okuteesaganya nayo kajja kuviirawo tutandikiraawo gwe okusinziira nga bw'olaba World Bank okutuuka okuteeka envumbo ku Uganda osuubira kyabadde kyabise kuba kibaddemu rumors nga za mirundi 3 abamu bagamba omukulu kugenda Russia awala bagamba teeka lya bisiyaga abalala bagamba ne Kyagulanyi abadde ayina exposing abadde agezaako ku exposinga corruption ekolebwa mwami Museveni n'abantu be era bw'ogoberera omubaka omukyalo w'Ettolo Sarah Opendi ne Okero Oryem minisita omubeezi w'ensonga ez'ebweru yagamba bannayuganda ababikumamu omuliro abali ebweru bannayuganda ababikumamu omuliro naye ng'era obitunuulira mbadde ngoberera wiiki eno Gilbert Bukenya ku mukutu ogumu gwe bamukyazizza n'agamba nti buli eyeekobanye ne Rassa kajja mujjuutuka ebigambo bibadde bya former vice president yage buli eyeekobanye ne Rassa kajja mujjuutuka kati ekya Rassa tukibuusa maaso ekyokumismanaginga sente ze batuwa nikibisiyaga ne kibanga ekyekwaso nga bw'onooba n'amakaago ng'olina mukyalawo ng'ojja otunulya ebizibu bingi naye akantu akatono ennyo ak'okwasa egiraasi ey'ebbeeyi n'omugamba siba ebintu naye mu mazima ng'eba giraasi emusibiza ebintu obadde bamukoowa kakati gavumenti eno bye yali ejja mu buyinza yagamba okumalirawo ddala effuga bbi okutegeka ebyenfuga ebiganyulwa mu buli muntu okuteekawo okulonda okutaliimu kubbira kwonna n'okumalirawo ddala obulyake n'obubbi bwa ssente z'eggwanga mu katabo kaabwe nnyinga 10 points program ne kati njagala tusooke tutunuulire nti
86 96 tuyingira mu kulonda okwasooka. Tulonda 96 tuyisawo emyaka 4 gyokka. Tutandika okulaba akatyabaga nga kafaananira ddala bw'osoma akatabo ka late Reverend General Pecos Kuteesa akulaga nti bwe twatuuka e Hoima ne tureidinga Uganda Commercial Bank era ekitavu kyonna ekyalimu ne tutambula nakyo. Kati muzeeyi kibuuzo kyange, sente zino eza World Bank ezibadde zijja zibadde tezikola kiziteekeddwa kola oba nzija era bw'ogenda mu maaso ne bakulaga nga bakyali mu nsiko ne balumba Central Bank e Kabaale mu budde obwo ne bajjamu obukadde 4 ku vali ya sente yaliwo obukadde obwo. Kati katunuulire sente ezo zibadde zikola oba zibadde tezikola. Ekyo kye kibuuzo. Mu 2000 tulonze 96 2000 akatyabaga katandika. Otyo akawumbi kamu kabbibwa mu police payment mu kusasula abasirikale. Jjukira nga tukyafuna obuyambi naddala bwa British Aid kumpi awo nga yeerabirira poliisi. Siringi akawumbi kamu kabbibwa. Ani yakabba n'okutuusa leero tebamukwata anti tumuwuliranga. Ne tugenda mu 2000 ne bagamba compensation to extradited trade limited obuwumbi 6 mu bukadde 2 tezimanyiddwa mayitire. 2000 tukyali mwaka ogwo. Ne tugenda 2000 lost through Ministry of Health. Jukira World Bank USAID bayamba nnyo ebyobulamu naye wano bakulaga mu 2003 obuwumbi 135 bilioni 135 mie twasoose akawumbi kamu ne tugenda ku buwumbi 6 tugenda ku 6 mu bukadde 2 ne tugenda mu buwumbi 135 ne bugenda nga bwabyabulamu. Jjukira nti okunoonyeza kwonna okuli e Mulago Medical School kuli funded by World Bank. Ne tweyongera mu maaso 2 mu Gavi kye kitongole ekyali kyabyabulamu nakyo omwagiranga sente ez'omusujja TB akafuba ne mukenenya. Ne tugenda 2 akawumbi kamu mu bukadde 6 2 ne tugenda training ghost soldiers okutendeka abaserikale nga tebaliyo. Ne tugenda awo obuwumbi 20 era 2 mwaka gwe gumu 2 ogatagata 2 obuwumbi 6 obuwumbi 135 obuwumbi 2 obuwumbi lafule tugenze mu buwumbi kati nga 2 lafule biyingidde 2 nga 2. Yes. Ne tugenda tukyali kati 2 ntugenda mu 2 compensation okulirira tu basiringi sitegeera buzibu bwava kuki ne tugiririra obuwumbi 36 mu bukadde 4 amanyi kye baali balirira basiri compensation to basiri engineering oyo 2 emeka 2 ne tugenda 26 bategeka AGOA ensobulagana wakati w'amawanga ga Afirika nga tukola ebintu tubitwala mu Amerika. Badira omu Sri Lanka Kananathan bamuwa contract okukola engoye ne zitungibwa ne zitwalibwa
ne bakola ekkolero awo ebugoloobi nga ku Wankoko ewali ku marketing board okukkakkana nga sente ezaweebwa mu Sri Lanka via Tristar cloth making obuwumbi 20 mu Sri Lanka n'abulya n'abulawo n'addayo n'atambula welcome to Uganda Airlines akadde ne kavuga ne bamulekera akacyayi ku board n'anywa ne bamubuuza oyagala kaberenge binyeebwa n'asaba kyayagala n'obuwumbi bwaffe 20 mu nnyonyi eya Uganda mwanattu Kole yasaba abawala ng'ate embeerera ng'agenda bakoza mu factory mbeerera bagenda kuyimba lwa gravity okwepiica kakati ne tugenda 26 Met for UPE Universal Primary Education jukira nti World Bank byebimu ku bitongole byefandinga obuwumbi 82 UPE nebuyiwa muleke Victoria ebyo byonna World Bank ekola ki naye mu sente zino ezoogerwa by the way kanzijukiza tulaba tetunawulira wali bukadde tuli mu billions ekyokubirire kankibajjukize tetunatuuka mu myaka gino gy'olowoleza nti akawumbi kati kagula ttaka ebiseera ebyongezo biliyoni z'owulira zizimba mansions zazimbanga mansions kuba bayinza okugamba kizimbe kya Mutasa Kafero Plaza oba Majestic oba Mabirizi complex nti yawementa obuwumbi 2 ebiseera ebyo kati ate kuguna omulembe ne bakugamba ti mapeera nti yagwerako obukadde 15 kyokka nayo ng'eyiseeko ebbanga kati si bwe kiri nga kweno Yera House gye bazimbye wano ku Kyambuka ku sharing ensambya bayinza okugamba obukadde 6 biliyoni 6 kwegamba nti sente nga zikyazitowa ne tugenda 26 Global Fund Global Fund era mwe muli funding ya Musujja Kafuba TB ne Mukenenya kubanga wetuukidde leero nga ebitundu 9 ku buli 100 eddagala eryo lifundingibwa Global Fund tuteekako ekitundu kimu naye Global Fund 26 ne bakuba obuwumbi 6 biliyoni 6 ani yazirya mu budde obwo nga minisita w'ebyobulamu ye General Jim Muhezi ng'omumyuka we ye Captain Mike Mukula pozi yakulira region kimwe NRM Eastern Vice Chairperson obuwumbi 6 tebwamanyika mayitire sente ezo World Bank yeziteekamu bagabi ba buyambi ne tugenda ne tuseetuka 27 ne tugenda ku Kyogamu Commonwealth tukyaza olukuŋŋaana lw'amawanga agali mu lusolumu ne Bungereza Queen yajja mu budde obwo abangoberera we tujjirawo Shimoni Demonstration School wali ng'ovudde ku National Theatre ettendekero eryo abamanyi ebyafaayo by'enjigiriza lyafulumya abasomesa bayitirivu abagundiivu nno bagamba bagenda kuzimbawo enteekateeka y'abagenyi bwe banaabeera mu Kyogamu meeya wa Kampala Meeya Erias Lukwago ng'akyali MP ne bawakanya nnyo ekintu kyo ne bagamba tikijja kubaayo essomero ne lisengulwa okukana we twogera kati Sudiri yateekawo Kingdom Hotel ate hoteri egenda okuteekebwawo nga olukuŋŋaana lwaggwa dda n'emyaka nga 10 awo obuwumbi 247 ne bukubwa ko batuzimbira ebyo ebimuli byolaba ng'otuuka ku ssaawa ya Queen ebimuli ebyo byokka yali Hope Mwesige yali minisita w'ebyobulimi yakwata contract eyo ne bamuwa obuwumbi obwo okusimba ebyo bimuli ebyo biva wano ku kafulayo paka ekatu okutuuka wali kati nomanye ekiriwo by this kunyumizanga
Omanche bakolawo. Mayimba bwe ngenda mu kibuga mbadde siitirayo. Mbadde siitirayo. Anti bwe mu katwa twakulira. Mu katwa waggulu nga kwendizi kuona. Twakulira awo. Kati mbadde ndudde nga oga kangende nambule ku bakapo. Bagamba ki? Awo bayiwawo ettaka. Mwaka akasawe kawe katwe wansi. Awasimbanga bigundi bi break down. Akasawa ako nno ke kayitibwanga akaba Pan-Africanism. Okategedde. Keeko kenyini. Ako we bakuŋŋaaniranga. Olwo akayinde otafiire nga bakyali Pan-Africanist ab'amaanyi. Bayiwawo ettaka. Ng'ofiisi ziri muyenga ng'awe bakuŋŋaanira. Banaatera okuteekawo ebizimbe bigali kwoleka. Welcome to Kibuye Saawa ya Queen. Kakati tutunuulidde Global Fund 27. Otoga mwawedde 27 awedde. Tugenze 28. 28 obuwumbi 11 mu ttaka eryagulibwa Ettemangalo. Pozi lyali lyaki? Ettaka eryo lyalimu Amos Nzeyi abaaligula mu budde obwo ne Amama Mbabazi. Ne bakwata ettaka eryo ne baliguliza NSSF. Eryo ettaka gavumenti n'efiirwa obuwumbi 11. 28. Nga zikyazitowa akawumbi sebo nga kawumbi. Buli mwaka abagabayizi b'obuyambi bagoberera ebintu bino. Babiraba. Ne tugenda 29. Ne tugenda mu Naadizi. Naadizi si gye bagamba nti yegenda tujja mu bwavu. Tutuke mu nsi eziri yaddeko. Obuwumbi 2 mu obukadde 7 ne bukubwa. Pozani yali kyamaani wa Naadizi. Naadizi ezeetambula. Sisale oba yagiddiza buleeta. Byonna byebimu. New Recreation ya birimu. Naadizi ya birimu. Yo Police New Recreation yalagawo. Nga bwe bijja era ebirala nendo zawaliwo abagagga wadde. Ne bigenda. Kakati ne tukwata 29 gwe gumwera. Ogwo 29 gwali gwa Kaisanyu. Twali tugenda mu kaluka 2011. Ne tugenda Haba Compensation to Haba Group. Obuwumbi 24. Mu obukadde 5. 24 mu obukadde 5 mye. Bino bibalo. Ate biri mu bwino sibantu twabiwandise bwandise. Ne tugenda era 29. NSSF. National Social Security Fund. Obuwumbi 2 mu obukadde 7. 29. 29 ne tweyongera ne tuuga nga bw'onobeera mu swimming pool. Tulina omuwala wano ali ku kamera. Mwe mubimanyi bwe mubeera mu bidiba byammwe. Kati olwo tuwugira mu nsimbi. 29 umeme. Mama. Ne bagiyita subsidiary fee. Nti bongerezaako umeme ereme kutugira. Ne bakuba obuwumbi 155. 29. Ogwo omwaka gumu gubaleemu ekitono nnyo. Obuwumbi kandabe 29 2.7 24. Era nawo ne tuyingira obukadde obugenda mu 2 mu something. Obuwumbi 2 mu something. Ne tugenda mpola mpola ne tuyingira 210. 210 Lost via Posta Kenya. Zali zino nayo ki? Ne bakuba obuwumbi 2 n'ekitundu. Ne tutambula mpola. 210 akasiriso kaali kangi. Andi nga tubindira akalulu ka 211. Kati awo ne tutandika okukuba 211. 211. Basajja balaba. Okufiiriza akatale k'Nakasero n'akatale k'Owino. Ne bamuliyirira obuwumbi 169. Abatugoberera 169 billion. Tusiriikiridde namu. Sente mpitirivu 211. 211 ne tugenda mu identity card. National ID. Endagamuntu. Ezo zaalimu balintuma nsambu. Ne kampuni y'Abajamani. Ono yatuleetera zi computer yo Masaka yakola ne radio. Oyo. Ne yalaga wali ntuma nsambu tabanga yafanga kitumanyi. Gyali ndoze ebintu bebyaga.
anti kasava malo kutuma ekyenyanya n'okireeta nga bakugamba ddayo kooteege waliwo ebiyinza okufa awo nno ne bakuba obuwumbi 205 ne kadi kwalabikako nnya zokka tezafuluma nnya zokka 211 ne tugenda 211 kwe tukyali wuuno 211 wuuno ne public servants workshop allowances tutudde wano tuli mu musomo basoma kalawensi transport refund obo bukina obugundi bwetulifunga muddayo bwe mutuuka mugule obuwumbi 5 mye awo ogwo mwaka gwe gwali ogwakalulu 211 mwe twali tulondedde kitegeeza compensation nga zifuuse compensation 211 wuno yeeyongerayo 211 ne tugenda met for bicycles obugaali bwaba chairman beerosi wamambo jjukidde waba chairman beerosi obuwumbi 5 tekwalabikako wadde kagaali nako bwalagawa oba ekidyeri kyagwa mu mazzi watugoberera gavumenti eriwo yeyaliwo oba eriwo yeriwo era yeriwo era World Bank gye yagambye nti wayi antayi tukyagenda 211 tumumazeeko tugende mu 212 akaluka wedde ne tugenda 212 via office of the prime minister. Ani ali prime minister 212 Patrick Amama Mbabazi yes obuwumbi 5 mu bukadde 2 zabulya mu office awo ne kunnabanja waliwo zibagambye zaabu bwabadde 5 obukadde mbuzabulankanyizidwawo tatete tumanyi oba omwana w'okutimeza mbwali bazogedde obuwumbi 5 ne bulinye takisi tebumanyiddwako mayiti ne bulinya ne bubulire tebumanyiddwako mayiti ne tugenda 212 lost via education ministry gwe bwotunuulira amasomero wegali namirembe bitamazire otunuulira amasomero we gafaanana nga twafuna obuyambi obufaanana bwe buti sente obuwumbi 375 375 ne bubula tiweebuli tibumanyiddwa mayitire ne tweyongerayo 212 okyali ku 75 ne tugenda minister of finance minister y'ebyembalirira minister wa finance Sikasaija simanyawo ani yali minister naye whatever yali NRM kati atulaba naawe osobola ogenda n'osaakinga n'omanya ani yali mabega waguno omudidi billions biliyoni 4 twakava mu kalulu biliyoni 4 ne zirinya ya takisi swi abagabi b'obuyambi World Bank European Union African Development Bank IMF International Monetary Fund ne Arab Bank bino byonna bakola ki babiraba netugenda mpola mpola netuyingira 213 212 tukyali 212 munene netugenda compensation to beachside development services akawumbi kamu mu bukadde mu mwenda ne tuyingira 212 era wano omukulembeze w'eggwanga yagamba na sayininga byesitegedde lost compensation to Duraco Cement Limited obuwumbi 37 mu bukadde 9 212 awulira naye bwe tujjaganyanga 2 okimanyi twaweza trillion atujja kujja kubanga tulinamu 4 awo gapu eba nnene tukyajja buno obusamambiro bwe tugatta tuli mu trillion tukyajja ne tweyongera 212 lost through breach of contract by quality chemicals industry babuliching endagaano obuwumbi 46 mu bukadde 8 billions biliyoni 212 ne tweyongerayo 212 oyo Cairo Bank pension scandal obuwumbi 165 eno nayo yali y'amaanyi obuwumbi 165
abagabi b'obuyambi bakola ki balaba mwana tunabawi b'omusolo Wulira. n'abawi b'omusolo bakola ki kati gwe abadde abuuza lwaki baatutaddeko sanction otegedde 2012 2012 lost in the pension scandal bampumudde okukola akasiimo kaabwe obuwumbi 262 twayisiza mu trillion kati tuwongerera mu trillion and a half 1 trillion point 5 tukiyingira tukyatambula 2012 omwaka gumu sofa twali ku kitundutundu kya budget ministry namba yali ewedde okubeera sorted ate ezo sente zetwogera zaali zikyayina value nga zizitowa nga z'amaanyi nnyo mu budde buno ziringa trillion 3 bwekiri ne tuyingira 2013 URA payment to ghost farms emisambwa nga gifuuse emisambwa farms ez'emisambo URA eneekola ki nesasula obuwumbi 12 mu obukadde 9 ne tweyongerayo 2013 internet deal obuwumbi 107 mu obukadde 8 ne tugenda ne tweyongerayo 2013 tebaakuba nnyo 2014 ne tebaakuba nnyo ne tuyingira 2014 uno wano 2014 mukono Katosi road construction obuwumbi 165 ne babukuba ne tweyongerayo 2014 railway network in East Africa and a modern port at Bukasa on Lake Victoria wali wansi ng'eruzira obuwumbi 8 ate ezo ndoza zaali US dollar ezo US dollar zino si siringi US dollar obuwumbi bwa dola 8 n'obukadde 5 kati ezo bozikola gundi anti kubisaamu ku 1307 ate dola yeddala linga siwe kati kitegeeze eyo kati tumpi eri mu trillion kuba obukadde 8 gwo bumanyi tuli mu trillion kumpi 2 okya 2014 ne tutambula tituyingidde 2015 ne tugenda Entebbe Zana Road Construction mbalumanyi oluguudo olwo mbalumanyi koziko bayitanga bagenda kulinya ekisaawo balumanyi yo omukulembeze w'eggwanga ayita wanga addayo okweba Entebbe Zana obuwumbi 305 ne bw'olulaba obuwumbi bumeka ati nze ndiwe namasuba 305 ndiwe namasuba ati nze awo akugamba Entebbe Zana mbanji manyi ne tugenda 2015 Kawempe Kafu Road Construction izo nguudo obuwumbi 205 imagine ngeze nguudo bugate ku 305 tetulimba obuwumbi 6 tugende 15 parliamentary budget scam obuwumbi 8 ne tugenda 2015 oli yabadde mukono Katosi ono kati Katosi construction Katosi construction obukadde 2 obuwumbi 205 nizitamanyikako ki nizitamanyikako mayitire ebyo byonna abagobi b'obuyambi babitunuulira yuno omulala tuli mu 2015 Hoima Tonya construction obuwumbi 109 26 baasirika 16 gamba 216 baasirika ne tugenda tubale 215 kanoni Sembabule road construction olwe waffe kibatuziika wa obuwumbi 18 ne bali kati ezo sente zagenda mu kibata compensation jukira eri ekkubo lyaliko bantu bakyalo sitawuni nga bola mugende tibajja kumenya ekintu nga kino kati yo compensation yakolebwanga nga bakugula nga oli wattaka bakusanga olimirako bujanjalo kati beri nga bagamba nti twamuliridde obukadde 10 nga bakwadde obukadde 3 ate obukadde 3 ku muntu ayina akantu k'okukkubo oddukirawo misinde kugula ttaka ddene mu kyalo abatugobera ebintu bino bakutaka kalamo bawandi ffe katubawe ate binaavaawo bigenda kubeerawo ne tugenda 2016 ne bagamba ndowooza waddeko tumalirizayo nyina kyenjagala okuwa
n'atulaba ategeere nga tumusiibula. Sokoleke nga tonnamusiibula. 2017 nga twakava mu kalulu. Niwabaawo okusikagana mu mikono. Omukembeze w'eggwanga n'akwata mikono bane weebale nnyo. Buli wakwata mu mukono n'ebbaasa obuwumbi 6 ne bugenda. 2017 bwe tugenda okugattagatta zonna awamu ne tufuna okuva mu mwaka gwa 2000 okutuuka 2017 trillioni 26 lost to safety. Okimanyi eyo mbalirira ya ggwanga emyaka 2 obuwumbi kubeera trillioni 26. Mwami Kiddu David Cameron nga kyali prime minister yagamba nti enziba ebbibwamu sente mu Uganda singa yali Bungereza eggwanga lyali badde ligudde. Bungereza ya n'eggwanga yali terinagwa. Nagamba lyali badde ligudde. Tuli tukulaakulana twedigidira tetulina tabbu. Kakati ne twebuuza kiki tuyinza okukola okununula sente zino trillioni 26. Mwami Kiddu nyina kye mbadde njagala okujjukizaamu. Okimanyi nti okusinziira bw'endabye corruption ne zeekolebwa okusinziira either twabanga tuyingira kalulu obanga twakakavaamu. Exactly. Bw'otunuulira wano tuyingira obanga twakakavaamu kubanga aka 2012 ne 2011 ne 2012 kaalimu okubba ne 2015 nga babbira ddala olwo katandise okaluba nga katandise okukaluba 2015 ati ka 2016 okyaba twali tulonda 2016. Kakati bino byonna gwe abadde atugoberera weefumiitirize otunulye eggwanga weriri ono World Bank ono IMF European Union oba oleme kuginenya esente zino zonna zaalagawa. Ekyo kitadde n'ebbali ekibuuzo ekyokubiri kye tuyinza okuwebuuza sente zino ani babadde bazibira mu gavumenti kyezize zikulembera. Gwe weebuuze obote yabbibwa batandisa 2 okuva mu 2002 mpaka kati leero waliwo gavumenti yemu waliwo gavumenti ndala gwe kiki kyolaba tulina omukulembeze y'omu tulinawo omulala gwe kiki kyolaba. Ekirala zino ministries ezibadde zibbibwamu sente abantu abo bamaanyi mu ggwanga n'okwogerwako tomwogerako bwe bali bakinaguka kubanga sente z'abasajja balaba amaana eza gavi abanene bonna abaalimu weebali sente za ziwano endala ezaalimu amamamba bazine gundi temangalu weebali ne Michael Mukula ministry finance ministry weziri eza ministry education 2012 nga ono omukyala Namirembe bitamazire weebali tebasimwa eggwanga mulitunuulire weriri naye nga mu 10 points program okumalirawo ddala obuli bw'enguzi okumalirawo ddala obuli tugoberera mu comments mujja kutuyamba mutulageyo nti mu gavumenti ezaasooka minisita gundi munnamagye gundi mukungu wa poliisi gundi permanent secretary yayina faamu yafaamu egudde akaleka naleero olabaki naleero olabaki sente za World Bank ezibadde zijja kati zibadde zikolaki abo buli omu kyalina okwebuuza buli ministry gye bafandinga wano weeri nti trillioni 26 nga kizimanyiddwa mayitire kugambye budget y'omwaka guno teri mu trillioni za 5.2 n'obugwamu ezo sente myaka 2 nga tuli ku budget ezo sente era tugamba nti katununule sente zaffe kati okyaba emyaka 2 nga tetukyakwata ku sente ziri mu ggwanika nga emisolo zigendayo okukula bukozi kati gwatugoberera tukwebaza okutugoberera era teekayo nnyo amaanyi otugoberere tujja kwongera okubawa obuli bw'enguzi mu mutendero ogunaddako tweyanzizaawe bale wenna tugoberera gy'osinzire kubanga otugoberera waliwo n'ababeera ku Facebook omanyi tutera oteekayo kolumu waliwo abali Minnesota mu America Minnesota nalabyeko abalala bali eno Brussels Ebubirigi yes Belgium bawulira ekiri mu ggwanga lyabwe babiwulira era Bannayuganda babiwulira
waliwo abalala bali aba Dubai Qatar Oman banji banji ne waliwo ensi gye mpulira omuntu ng'avudde ngamba ne Germany ne Italy nalabyeko eggwanga eno King Muswati gye yali abeera Swaziland yes Swaziland oba oyisobola giyita Swatini oba Swaziland batugoberera nnyo era batwagala ne bawulidde ekiri mu ggwanga lyabwe tugenda bibawa era ndowooza we tunaakwata ku mutendero gwa unemployment bajja kumanya kiki ekyaleeta unemployment bannaffe leka mukkirize tubasiibulire wano tujja kuddamu mu ngunga ayagadde